Embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja erinnye okuva ku buwumbi emitwalo 4,300 okudda ku buwumbi emitwalo 4,407. Okusinziira ku Minisitule y'ebyensimbi guno gwe muwendo ogw'enkomeredde era nga kitegeeza embalirira erinnye n'obuwumbi 3,408. Ku nsimbi ezeeyongeddemu obuwumbi 408 za kugula eddagala erigema COVID-19. Akakiiko k'ebyokulonda kaweereddwa obuwumbi 60. Sente z'abakadde obuwumbi 57 mu obukadde 8. Essigga eddamuzi liweereddwa obuwumbi 152. Palamenti obuwumbi 133 mu obukadde 6. Okusasula amagoba ku mabanja obuwumbi 143 mu obukadde 6. TV y'eggwanga eya UBC naye eyongeddwa obuwumbi 22. Ku nsimbi obuwumbi 133 n'obukadde 6 ezongezeddwa Palamenti kuliko ez'okupangisiza ababaka woofiisi, okulabirira ettendekero lya Palamenti wamu n'okugulira ababaka 529 mu Palamenti ye-11 emotooka. Buli mbaka wakuweebwa obukadde 200,000 okugula emotooka nga zirinnye okuva ku bukadde 15,000 ze baafuna mu 2016. Parliament, we have covered the full extent of the shortfall on the Parliament, so we do not have any shortfall on Parliament as far as we are concerned. We had a discussion with the clerk to Parliament, and of course earlier on in the Parliamentary Commission, Parliament is fully covered 100%. Honourable Chair, this debate on vehicles has been on for several parliaments, and we agreed as a Commission and members of Parliament that let government make a contribution towards the purchase. And I think it's a settled matter. It's a good way and a smarter way of moving. Ate buli mumaka okuva dda nedda kuva mu Parliament 2008 buli mumaka government bw'abajja omulundi ogusooka twongerako tumukontributingira ku ssente ez'okugula emmotoka nazo twazitaddemu. Wadde mu kusooka ebyokwerinda byali biweereddwa obuwumbi 707. Mu mbalirira eyenkomeredde ensimbi zino zikendeddeko okudda ku buwumbi 69. Kyokka ababaka bagamba nti ensimbi zino zikyali nnyingi. Security is again growing. Why is it growing all the time? When you are supposed to grow other sectors, then you must grow security. And yet for us we thought, when you are growing these other sectors, security could be getting better. Even if it is COVID, you'll find that security is taking more than else. And that's how you have always presented it. Security has already got its own money for operating, whether COVID or what, or coin or what, they are always equipped. But in the name of COVID, security will come with a demand. Why? Security is a part of the growth of the economy. Without security, you have nothing. So I thought I should really make that very clear. You cannot compare production with security. They have got to go together. When the bullets are in the air, you will not be talking about manufacturing. Mu mbalirira endala ebyentambula n'ebyenjigiriza biweereddwa obuwumbi 7,598. Ebyentambula obuwumbi 1,242. Obutonde bw'ensi obuwumbi 668. Palamenti obuwumbi 831. Amasannyalaze obuwumbi 1,105. Ebyobulamu obuwumbi 1,686. Ebyobulambuzi obuwumbi 1,078 n'ebitongole ebirala. Ebimu ku bitongole ebisinzeewo okufuna mu mbalirira eno ly'Essigga eddamuzi nga lino liweereddwa ensimbi okwongera okuwandiika abalamuzi, okuwa akasiimo abalamuzi ab'oku ntikko nga bawummudde wamu n'okukola emirimu emirala egy'enjawulo. Habadizi wa NTV Akawungeezi.